after gunshots abantu bandi kunganya abantu tebakyatya masasi. 2 shock eyabadde mala bumazi Bugingo either ogwa wansi n'okutintima n'obutafuna courage evuga mu motoka. 3 by the mere fact nti avuga n'ava wagambira we bakubidde n'ayita ku police n'atakubirako na SFC abamuwa abakuumi n'atakubirako na poliisi n'atakubirako na bakwano be ne muhozi naye n'atamukubira nina ensi emanya Gashumba yasoose okutegeera. Kambabuulire Uganda abali eyo nga mulaba. All Ugandans, if you see a pastor with a gun, a pastor with escorts, a pastor with kanyama, a pastor with kabode, a pastor with guns around him, with ring of security around him, better conclude that is not a man of God. That is a man of God. God is totally different from God. God is a thief. God is a robber. God is a destroyer. God, taina miracles akola, is just a miracle faker. God is not God. God omulimu gwe kukujjako byonna byolina. Buli musumba gw'olaba n'abasirikale nti bajja ku church military mukuuma atambula n'eridika bakafiri ba criminals ba mafia abawedde emirimu. Mu church mulimu ebifirimu bingi nnyo bye bateekawo bagaye bapanga bupanzi bujulizi. Obujulizi bw'ebyamagero babukola naye n'obujulizi obw'okutta nabwo babukola. Siri convinced that was a mere street murder. Okay. There must be something deeper. Omusajja ono gwe basse alina ebikolobero bye bayakola balyoke bamutagetinge as a loner tebatawana kuba Bugingo babadde batagetinze bombi nene gakwata oli babadde batagetinze Bugingo. Kati Bugingo yalina leads eziyinza okututusa ku kinyusi. Omuntu yenna agamba ndi munaddiini oba mufuti oba sheeke oba faaza ngali kasitabeera n'emmundu tumi aba asiizinze okuba nti aweereza Katonda. Kati lindako Katonda aba ali ludda wa zekyova olaba nagamba nti Katonda bw'aba tasobola kunkuma then aba taliiyo. Katonda bw'aba tasobola kunkuma aba taliiyo. Okujjako omukozi w'ebikolobero yayinza okwekengera nali ebisiyaga nakwata abakazi nabba muko omusajja nzibya abantu mbafeze mbagambye baleete ssente naye bazireese tebalina kye balabako ku kye nabasuubiza okukola mbatunzizza empewo mbakoledde ani akalengedde mu kyaki oyo ye era abo be babeera n'abo bescots bebabeera ne babodyguard kwakimanyi nti saawa yonna oli amulumba. So kati omuntu yenna bw'omulaba ng'alina emmundu nagamba dda badisaminge bannaddiini bamasheke baba w'emmundu ki ekyaddirira kutingana kikyosubira mu balokole oba mu basumba nga babawadde emmundu. Kyova olaba ngamba I blame government squarely responsible for the incidents is happening ez'obusse nga nene yowa Bugingo mugitadde era kyova olaba ngamba njagala nnyo government enonyereze police enonyereze oba begatibwako Scotland eso bonna banonyereze bazuule what really went wrong kiki ekyaleese omukumi wa Bugingo okubeera nti attibwa. Ye Bugingo yatuuka atya okufuna obukuumi yali atya ki bani be yali atya kuba be yali atya bayinza okuba nga bali behind the killing. Bugingo y'omu ku babadde bawaana emirembe okubeerawo ng'abantu bakwatibwa bantu battibwa yasaba mirembe talaba bantu we battibwa talaba musaayi gwe bwe guyiika kansubire nti ku luno anaazuukuka n'akiraba n'abasumba abali eyo abalowooza nti emmundu zijja bakuuma. It's time to rethink. Mujjeko emmundu bw'oba tolya bisiyaga emmundu zaaki bw'oba tofera bantu emmundu zaaki bw'oba tobbye bantu emmundu yabyaki bw'oba tokoze bikolobero ku bantu emmundu zaaki. Ababadde balowooza nti bano abali bamukwata mundu basumba abo bakafiruuni nambeji bakozi bukozi ba business catch word kuli mu media catch word ye church catch word ye Kristo catch word ye Holy Spirit catch word kwe kulokoka catch word ye Mukama. Tubeera tutya ne mufuti nga akumibwa mundu ne tubeera ne sheeki nga bali ne mundu bakumibwa mundu
ne tubeera ne bapastors nga balina mundu oli aheadinga denomination alina mundu kati kitegeeza tulina bapapa all over kwa papa is the head of state ebigenda mu maaso biraga lwatu nti bannaddiini tebakyali ku mulamwa tebakyali katonda beenoonyeza nsimbi bakola byabwe ne cults manyi zitta zisacrificinga there must be something deeper kyova olaba njagala nnyo police ekole thorough investigations. Weewaawo ekindeese olunaku olwaleero tubeere nga twogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda omuli n'okuba nga tutandise okulaba abasumba nga balumbibwa simanyi oba kulumbibwa oba ki naye twakirabye ekyabadde ewa Pastor Bugingo. However bannayuganda bangi beebuuza lwaki ate abasumba abalyoyi b'emyoyo bajjuzza abasirikale ababakuuma. Ekyo nakyo kyebuuzibwa kubanga tulowooza nti Katonda yatukuuma naate bwe tulaba nga omusumba ate omulyoyi w'emyoyo ate nga alina basirikale nakyo kirina question marks. So gwe embeera egenda mu maaso ogyogerako ki okutwaliza wamu nisooka ombulize ku bannayuganda. Kama yeebazibwe weebale byonna byokola akola atakola nkugugumbula zuukuka obeeko kyokola. Olaba baalagudde ng'omwaka gutandika waliwo yalagudde nti waliwo agenda okukuba amasasi ku basumba waliwo agenda okubeera attacked obunabbi bwalaze sirinawe nakirabye kakati nno bannaddiini bwe baba badefininga ekyaki gwe toli kanisa kanisa kiki ekkanisa be bannaddiini era bw'okwata ku musumba oba okutte ku kkanisa naye gwe ne bwe bakwatako baba tebalina kye bakutteko kyova olaba basobola okutta everybody in this country bannaddiini ne basirika ne bakwata ku munnaddiini omu oba n'ayita mugoli batandise otutta kati walabye byatuuseewo bakubye naye gwe bagamba nti batandise okututta ye tebamusse basse helpless SFC kamando gubakubye amando yalugendeddemu ne bamutta. Tewali amanyi oba babadde batagitinze Bugingo, tewali amanyi oba babadde batagitinze ono. The best person to explain ye mukulu Bugingo Aloysius. Either anakozesa obunnabbi bw'alaguza abuulire ensi oba si kyo obumanyi bwe kubanga obukodyo bwe yakozesezza nti nakka wansi mu steering wheel ng'omwoyo amugambye kka wansi mu steering wheel naye gwe okujyawo ng'abantu bajiga mu steering wheel osobola okukkawo awantu awo watini tosobola kukkawo naye ziri emmotoka nnene osanga ne bwebeera nnene bwebeera ennene ne giya yaayo nnene giya liva ne bino bigundi bya handbrake nabyo binene ne steering nayo nnene buli kimu kyonna kyonna kinene ne zino gadgets ezijja eno nazo nnene okiraba that instant jukira mpozi nga yabadde teyeekanze okwekanga shock gwera omwoyo naggamba olukuba lusumulwe kati kawansi wa gundi kirira nzikirira nga bannaffe muno ne gamuyitamu amasasi 10 n'ameka kuba ne makanika bw'aba akanika awantu awo abeera akabusi bweru n'alyoka ayingirawo tasobola kugamba nti abeerewo akanikirewo so nze nsuubira nti awo waliwo oba atulimba bulimbi nti Katonda yamugambye naye nga tannamugamba kuba tasobola kummatiza nti yasse mu steering wheel. Kyoliko yagambye Katonda yamugambye abasajja b'obwedda bagamba nti yawulidde eddoboozi nga Katonda amugamba ti kati ka wansi mu steering wheel kati vaayo ate kati vuga kati ate genda mu mulago. mu 2009 Kayanja teyamanya nti agenda kubeera exposed ku bisiyaga era teyalagula nga 3 ono nga 3 lwayise nga alagudde birungi byereere naye bugenza okutuuka nga 2 nga amasasi gavuze. Police ina statement gye yakoze nenga nti this is now a gone case. Yagambye nti scene of crime yabadde tampered with. Yes. Ekitegeeza don't expect much. Kamera weziri batuteeseteese CCTV zo weziri anti kati bagambye zisigadde okutuyamba batuteeseteese okukkiriza kyonna kye banaatugamba. Actually batadde mu mood don't expect much kubanga scene of crime yandibaddeko ebigundi ebyamasasi babirabye
simanyi nange sinnamanya kubanga scene of crime tusubira kwabaddeko ebyamasasi ebisosonkole ne bagambye dda poliisi yagambye dda nti ebisosonkole okusinziira ku kye bazudde yabadde pisto okusinziira ku bisosonkole that means nti babirabye pisto nti pisto yeyakozeseddwa ne bwebiba nti bisosonkole essasi balimanya lino lya mundu nene lino lya ntono lino lya pisto kuba bagamanyi eri ennene lirabika nerya pisto lirabika not necessarily nti bisosonkole naye bo bagambye okusinziira ku bizibiti bye balina so simanyi oba balina masasi oba balina bisosonkole nemmotoka nga mweri nayo kizibiti enaggulu kali mu bannamawulire mugendeyo you demystify it erimu amasasi agagiyiseemu go gabadde ameka pisto yehabaringa amasasi ameka okiraba kubanga eri ezitaweza na 10 pozi era bupisto buno obwaba officers weziri ennene ziri mu 2 eziri mu 15 ezaba officers senior officers eziri modern actually bazi automatic ezo zo zisobola okubeera nazo niba meka abazirina ekisooka government yeyoke egule emmundu era government ye importing emmundu era government yegabe emmundu bwe kiba nti emmundu yakozeseddwa okutta omukuumi ate omujasi wa SFC kitegeeza government eri responsible ku butemu obwo nkiddamu bwe kiba nti omuntu bamukubye emmundu government yeri responsible ku butujju obwo obwakoleddwa omuntu kasitabo banga bamukubye masasi kubanga government yeri responsible ku mundu zonna yezigaba yezikuŋŋaanya property za government so tebasobola kugamba nti ate oba kisubi ate yeyakubye so tetwagala badde ku investigating abantu ba bulijjo nakubakwatira bwereere badde mu system yennyini kubeteeka okubanga yerimu ki obuzibu so pastor naawe ebibuuzo olina bingi ku mbeera eyabaddewo Uganda bangi n'amawulire leero gawandiise gagamba ebibuuzo bingi kijja kitya munnaddiini okubeera n'omukuumi nga wa mmundu yabadde atya ki abadde akola bikolobero ki ebimutiisa temanyi is the order of the day abasumba mwenna abasinga ng'ogyeko gwe mulina basirikale ati kyenkugambye nawandikira president gwali 26 nga 13 September baluwa eno nagisoma ne luli era wagiraba nenteekamu neŋŋamba president nti kyetaagisa kino owuliza establish an open judicial probe composed of honest fearless citizens to whom victims can freely share about their experiences with men and women of God. Batekewo judicial probe akakiiko ak'abalamuzi kanoonyereze ku bikolobero ebikolebwa bannaddiini nenteekawo nti your excellency oweekitiibwa president it is greatly imperative that any spiritual leader claiming persecution for supporting your re-election when accused of witchcraft, abuse, thefts, corruption, drugs and other crimes and brags about your patronage be probed no matter their status. Oweekitiibwa president munnaddiini yenna agamba nti bamukijjanya bamuwalana olw'okubanga nti bamuteekako ebyeddogo ebyokukwata abakazi ebyebisiyaga ebyobubbi ebyokubufere ebyenjaga n'emisango emirala era ng'agamba nti gw'omukuuma nti mukwano gwo akwagala akubira amasimu munyumya nayogeddeko ne president abo nti bonna banoonyerezebweko si nsonga ani zebe nali nabiraba lwaki wali oyagala banoonyerezebweko bali ebisiyaga babba abantu bakwata abakazi bakwata abaana abato tebakoma ku ekyo bapanga obujulizi baffere batunziza abantu ebyabwe bajjeeko abantu sente mpitirivu tibagenda kukola project eno n'eri ne bamala sente ne bazirya ne bawasamu bakazi ne bekoleramu ebyabwe ne bazimba mayumba ne bagula amamotoka gakapyata ne bateekawo personalized number plates kyokka nga abagoberezi bali mu sapatu bali mu niigiina bali mu nkya balya kimu basula njala basiiba njala abaana tebasoma
amaka gatabuse everything akiri upside down for the followers naye nga for the leadership bebyabo biri waggulu actually nga botunula boti nti this difference ng'abaana ba Ebonizo bayimba nti gap eya wakati yeyongera kugaziwa omusumba atandika nga munaku wagenda okuyita emyaka nga tamanyi naye abantu balinga abamuwunyirira mumpunyirira musembere yeri ekivaamu mugenda okulaba ng'afunye ba bodyguard bakanyama ogenda okulaba atambula ne wana agoomamu emundu agirina kuliko abamutambulirako bambala masuuti omusumba. These are criminals. Munadini tasobola kubeera na bukuumi bw'abantu. Oyo tabeera munadini, tabeera muweereza wa Katonda. Munadini yalibadde na bukuumi ki? Lindako katika nsooka enkwe nawandiikira mu kiseera ekyo yali Honorable Butuuro nga ye Minister of Ethics. Ne muwandiikira ne mugamba bwe nti to counter secret killings nti okulwanyisa okutta abantu mu masinzizo bannaddiini nga beenyigira mu kutemula abantu mu kimugunyu secret persecution and harming of people who know spiritual leaders' secret evils and are likely to expose them. We propose that nti okutangira okutta abantu mu kimugunyu nga n'okuyigganya abantu n'okukolako obulabe abo abamanyi ebikolobero by'abannaddiini era nga bakyayinza okubyogera babyanike okutangira okubatta nagamba bwe nti spiritual leaders are bad to use public security personnel for bodyguards and escorts. Tibannaddiini balagirwe balekeraawo oba batangirwe okukozesebwa abakuumi aba public abalina emmundu aba public we bali wabe ba police SFC police military njagala ogende mu masinzizo today ekyewuunyisa nti SFC tumanye ekuuma president jerya president so lyesandisuubidde nti lyalibadde likuuma omuntu wa bulijjo sikugamba nti president waffe ono yatusibyeko ebikolobero by'abannaddiini okubawa patronage n'abawa state patronage n'abawa emmundu n'abawa amagye n'abawaki era nagamba bwe nti all those with bodyguards in times of peace are investigated. They could be criminals. Nti abo bonna abalina obukuumi bw'emmundu ba bodyguard mu biseera nga tewalina lutalo ba investigating we bakyayinza okubeera abamenyi b'amateeka ne Bugingo nayo muteekemu nze sijja kwerya ntama question is etenaddibwamu Bugingo yali anoonya ki okufuna abakuumi ng'ate agamba munnaddiini balabe ekitegeeza Bugingo ateekwa okuba nga amanyi abasse ono omukuumi we anti we yafunira ateekwa okuba nti amanyi obulabe gye bwali buva era yalinutuwa better leads. Musajja muna business yenna ng'olina bizinensi zo zibuuminga obeera ne security threat essaawa yonna oba weekengera oteekwa okuba nga olinako obukuumi. Ebyo byoyogera obijjawa nange ndi business person njaluza enkoko nunda enkoko ate kati ndi author nja kufulumya obutabo nazo mukama azimpe nkola mu mmere y'ebisolo. I walk freely ku kkubo sina sawa zengamba nsobola kutambula oba mukaaga oba mmeka mpita mbifo teri amaindi nga about me kuba sirina bikolobero byenkola ojamu biliyoni na biliyoni nga bali betulaba kati kankubuuza tekyetaagisa kujja mu biliyoni kanku ekyawandikibwa bw'onooba omugezi onookitegeera bw'onooba omusiru ojja kubanga abalala abasiru nakati abakwa osiibwa president naffe twagala magye naffe twagala batukuume naffe twagala obukuumi naffe twagala ba bodyguards bagenda kututta kubatulanyisa simanye ebisiyaga ekirabika ekyakubiza n'ono olwakuba tayagala bisiyaga naffe batugize era abazungu balabika bebakoze olukwe. Tewawulidde nga General Muhoozi ye bwe yasindisa obubaka yagambye nti babadde baagala kulumya ye kulumyani General Muhoozi nga baagala kulumya Muhoozi babadde baagala kutta Bugingo balumye General Muhoozi. For what reason? Awo simanyi kakati then General Muhoozi naye atunnyonnyole naye kunze kimmanyi ebikolobero mu bannaddiini si bipya. Abantu bana obuntu buli bw'osomye wali nina kyenzijeemu nti bannaddiini bano oluusi bamanyi okucunya n'okutta
abantu baffe mu kimugunyweyo olw'okuba bamanyi securities zaabwe. Kakande ne mukyala we Lois bagula omusirikale bamuyita Walimbwa ankuba amasasi. Ankuba amasasi genda ononye Walimbwa. Walimbwa yali wa CID, yaliko commander Kampala Metropolitan. He is now retired. Yali ajjewa Bakakande nga gyasabira. Yali mukwana ate gwa Kakande, yaliko girl boyfriend wa sister wa Lois. Bwe balaba nti nina bye ngenda okubaanika ne bagula omusirikale ankuba amasasi. Oyo Walimbwa nanneyanjulira era sente ze baamuwa okunzita yagulamu ettaka n'azimbamu ennyumba nanga Pastor Male genda obeere emirembe naye abo baveeko bajja kutta naye zisobola kutta kuba nze nzikiriza Katonda. Okiraba bino byenjogera ne mu State House bwe bampita nabyogera. Waliwo Kanoni Rubunda, waliwo Faith Katana, waliwo kati omulamuzi Justice Kibita, bonna baaliwo nga batudde nembibabuulira. Sogera kintu kisamwasamwa nakyo. Kakana and his wife wanted to kill me, they paid a policeman to kill me. Kati ekyokuba nti obeera ku lusegere lw'omusumba mu kye tuyita cult tekikufuula immune from not being killed. Ne bw'obeera mu jaasi. Jim Jones yatta n'abaamuli ku lusegere mu America. Si yasoose okutta. Okiraba Jim Jones yatta abagoberezi abawera olwenda mu 12. Kasita yamanya nti bagenda mu exposinga. Ne Centralian o America mu yafiira. Bino byali mu Guyana mu South Central America gye byali. Okay. So David Koresh naye yatta. Kasita bamanya nti secrets ozirina ate olabika ofuuse kaasa. Oba olina okutta ate Kibwetere. Kibwetere agenda okutta ng'ennaku z'omwezi 17 March yali yatta dda. Jukira secret graves ezaali eno ejindi. Ne wali wennyini baali baziikawo dda ng'omuntu bamugamba nti owooluganda agenda tusiibula agenda kubuulira njiri. Naye tubasiibule kati enkya bagenda temujja balaba. Nguluba batta nga babasuula mu kinnya gy'emirambo gye baakukunulayo. Okiraba? So there are so many questions that need to be answered. Olina obukuumi ekisooka wali oyagala bwaki. Bayibuli eri very very clear. Kankulage clarity ya Bayibuli ku bukuumi. Egamba bweti Jeremiah 17:5-7. This is what the Lord God says. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose hearts turn away from the Lord. Nti akolimirwe oyo eyeesiga omuntu ajja amaanyi ge mu muntu mu mubiri era oyo omutima gwe ogukyamye okuva ku Mukama. Ekitegeeza buli musumba yenna gwe mulaba ng'alina emmundu akumibwa bakanyama, akumibwa bakabodi, alina escorts, alina SFC, alina military. Bw'ajja ku church military n'ezingako bamuwadde police post nayo weeri, kitegeeza nti yava dda ku mulamwa ebya Katonda tabiriiko. He's just a businessman oba businesswoman, religious merchant. Goolo ye kufuna sente huko kuruka. Era buli lwogezaako gamba nti omulemesa okufuna sente tekimugana kukolera lukulu okujjawo. Bayibuli egamba etya? Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose hearts turn away from the Lord. That person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. No wonder salt munyo. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. Naye oyo aweereddwa omukisa eyeesiga Mukama nga n'obwesige bwe buli mu ye. Sister Sarah yanzijukizza program enda jejjiro. Yaŋŋambye nti basomere ne Ezra. Ezra essula 8:20-23 lugamba, there by the Ahava Canal, awandika Ezra, nga tutuuse ku Ahava Canal, guno mukutu gw'amazzi. I proclaimed a fast so that we might humble ourselves before our God and ask him for a safe journey for us and our children with all our possessions. I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road, because we had told the king, quote, the gracious hand of our God is on everyone
who looks to him, but his great anger is against all those who forsake him. So we fasted and petitioned our God about this, and he answered our prayer. Omache kitegeeza nti bwe twatuuka ku mukutu ogwe Ahava nennangirira ekisiibo tusiibe tukakane twewombeke maaso ga Mukama tumusabe atuwe olugendo olulungi olw'emirembe n'abaana baffe n'ebintu byaffe byonna. Natya okuswala okudda ewa kabaka, musabe abajaasi, musabe n'embalaasi n'ab'embalaasi batukuume okuva ku balabe baffe mu kkubo, kubanga twali twamaze okugamba kabaka nti omukono gwa Mukama ogw'ekisa, omukono gw'ekisa ogwa Mukama Katonda gubeera ku buli omu amutunuulira nga amutunuulira oba amukabirira, naye obusungu bwe buli kwabo abamwabulira. Okay. Now tosobola kubanga ogamba nti okkiriza Katonda who is all able, ate nosaba escort, nosaba bodyguard. Actually kiba kitegeeza to me, olaba ono yagamba nasaba ntya kabaka gwe maze okugamba nti Katonda waffe omukono gwe gw'ekisa gusobola otukuuma, ate ngendeyo mugambe nti ate mpa amakumi mpa n'embalaasi, abasajja b'embalaasi yaga tekisoboka, mba nswaziza Mukama. Kati bano abasumba kye bakoze ekive, baswaziza Katonda ne bamufuula atali ebo. Bwe bamufudde atali ebo ne bakola batya? Ne bagenda ew'omuntu gwe bafudde Katonda waabwe, ye president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kati gwe basaba yasiba yasumulula byonna. Katonda wa bano Yoweri Kaguta Museveni, Katonda wa bano bannabbi bakabona nawulidde ennaku nga ndaba abasumba baga naffe batuwe mundu, naffe batuwe obukuumi. Stupid you are. Ate gwagamba nti osinza Mukama. Katonda wali ebo, Katonda wazukiza abafu, Katonda wawonya sirimu, Katonda wawonya obulwadde, akola ebyamagero. Bw'aba akola ebyamagero tasobola kukukuuma. Katonda waffe oyo atabongotenga. Olina amagezi, namwe abakkiriza muba n'amagezi. Do you have sense? Omuntu agamba nti akkiriza Katonda. Asaba nsaba Mukama okuuma ekisubi, Mukama muwe byonna ararararara. Kati ate bomala hello, yes, Katonda wange Yoweri Kaguta Museveni munange Mukama wange, mbadde nsaba bukuumi, mbadde nsaba mundu, mbadde nsaba SFC. Kale kandabe nja kubakuwa. Oyagala nga bameka simanyi, anti nina abalabe bangi, walidde bisiyaga wafezi. Mukama wange anti bamanja zino ne zino. Kakati no kola no campaign zingenda bakuwa, naye nawe bweyimira ku kituuti gwewalabyeko ye mwana ono president waffe Katonda ye yamutuleetera, waliwo emirembe tewali agenda kufa, mirembe myerere, tewali mirembe gye twalabye nga ku mulembe guno. Ono yatuwadde obuyinza okusaba singa tetuliiwo. So oli ku campaign kati abakumi babakuwadde, nange beerako nekyonteeka, nawe beerako nekyonte. Buli lw'olinnya katuuti oteekwa okwogera, buli lw'olinnya katuuti oteekwa okwogera. Akati that's where we are. Kyova olaba Isaaya 1 agamba Uzziya yamala kufa n'endyoka ndaba Mukama. As long as King Uzziya lived, Isaaya talina lunaku na lumu lwe yawulira ddoboozi lya Mukama, talina lunaku na lumu lwe yayogerako na Mukama. Uzziya yamala kufa. Kati Uzziya wabano ye Yoweri Kaguta Museveni, ye Katonda waabwe gwe basaba. Walaba mu COVID sebo naffe tusaba, naffe tugulewo, laba bodaboda nga bakola, laba bannamawulire nga bakola, naffe tuli essential. You stoop that low. wabula bannaddiini muswazizza Mukama, ne mumufuula unimpotent God, ne mumufuula a disabled God, totally disabled. Kyekitegeeza kati Katonda takyayinza byonna. Ne bagamba ebya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda.
kati kwansoke kubuuza Museveni ogenda mubulira njiriki nga yakwadde abakuuma Minister Kahindo Tafiro ogenda mubulira ki nga ye Minister wa Internal Affairs abasajja bebe bakuuma amekamando ogenda mubulira ki nga abasajja bebe bakuuma akamani nga SF ogenda mubulira ki Muhozo ogenda mubulira ki omukyuso otya ye ya training ye yatandika ye yali mu SFC jeri ye yasoko dingizaamu aba zo mulimu gwe gwa kubagula maaso kuzubazukusa ti look nti bali bafere be mwesize muri bolwesigamako bwe lutamenyeka lukusala lukufumita kakati musajja watu huyo lumuli lwa musaze SFC Kopolo yani ye Richard Muhumuza siye Richard Muhumuza endoza yoyo Richard Muhumuza yagenze bakubye sasi ne Bugingo tasobola kunnyonnyola wabula atubulira ebyamagero ndiye yekwese mu motoka then aguvuga emotoka agoba omutemu assailant then amala nakyuka ate nagenda mu ddwaliro natuukayo ne basoka ne batuga yabadde mu ICU mu basoso muteeka ate olwamaze ate bamusibudde oli yafudde takyalina kyasobola kwogera kati then bannaddiini olova naffe batuwa abakuumi since when has our God become disabled? Katonda ayinza byonna yatuuka ddi okuba nti ate kati bannaddiini abagamba nti bamukkiriza ate basaba bukuumi kankwe scenario amini omujjukira yes mu 70s we yali afugira wano mukwano gwe Mobutu yerangirira nga Katonda w'e Congo n'alagira abantu bonna baleme kuddamu kusaba Katonda yenna okujjako Mobutu sima la Mobutu sese Mobutu nafuuka Katonda era ekyo kyekyanyiza Amini n'aga nti gwe tokyali mukwano gwange n'ava ku Mobutu okiraba Mobutu ng'afuuse Katonda kati Mobutu bwe yafuuka nga gwe basinza bw'osaba ne bannaddiini bonna yabagaana okuddamu okusaba simanyi Roma simanyi nga basaba Mobutu kati tudde Museveni tabalagidde naye ekyewuunyisa embeera ebawaliza kuba abamanyi baagala ssente baagala bitiibwa kati embeera eyo yebatuuse ate bakozi ba bikolobero kati bwe babeera mu bikolobero embeera nebawaliriza bw'oba toyagala kukwata sinza Museveni bw'oba toyagala kugulako misango sinza Museveni afuuke Katondawo naawe ofuuke endiga ye kyalagira kyokola lindako mu 70s ndoza 60s 70s abajaasi bannaddiini bagendanga mu barakses ng'ekibatwalayo kubuulira njiri kubuulira irimu abasirikale babagambe beesige Katonda no matter the circumstances okiwulidde era twayinanga ne chaplainancy eza simanyi prisons chaplainancy eza military UPDF mu kiseera ekyo yali Uganda Army chaplainancy Uganda Police nga mulimu abagenda ne babuulirayo enjiri from Church of Uganda Catholic Church Muslim community n'abalala today things have changed so drastically tikati ate bannaddiini tebakyagenda eri kubuulira basirikale enjiri naye bagenda ewa kamanda bamusaba abasirikale bajje babakuume basaba abasirikale bajje babakuume kati abasirikale bajja bo nga bazze buzzi kukola guno mulimu tandika okubuulira gwa nti gwobuulira anti kwetegereza ani ajja okukolako obulabe simanyi kira kyokka gwe bw'ogamba mwesige Katonda ayinza byonna naye ate bw'ogira mukebere tewabaayo obulabe gwe sembera wali ku mulyango balina ze Twitter slangs bw'ayogera nti click ng'oli adduka ng'abeera wali ng'akuumira ddala nti click nina kye neekengedde kale mwe ategedde agambe nti amiina kitegeeza genda wali obeere ku front si kulwa nga bayitawo nina gwendabye nakyo nzijukiza nti abasumba bano baba bakola embaga zaabwe oba kwanjula kwabwe ate abasirikale bayitirira nongakati ate omusumba lwaki weekengedde nnyo bw'otyo whom do you fear
kitegeeza ti ebyakatonda siko bakola ki oyita buli muntu yenna n'ayingira buyingizi kubanga oli musajja wa Katonda sikwe bali kati Katonda sigwe bakola ki sigwe baliko naye si ntalo za banaddiini bw'ofairinga okukola analysis that is what you'll come to conclude ntalo za banaddiini ani awalana Bugingo ani amulwanyisa nga tuwulira buli abuulira enjiri baba beevuma bwevumi ebigambo ebigenda ewa Ssennyonga n'owulira ebigenda ewa Kayanja nze njogedde facts nze siri ku ebyo sirina kati nange nwana ntalo so ensonga lwaki nkikuleetedde naawe ombuulire nfune ki wakati ulira pastor kati waliwo abagoberezi bebba abakirabye bwe batyo nti olw'okuba musajja wa Katonda alina abantu bangi kati batandise omulwana baagala mutta kati waliwo abatandise edda okonkuludinga bwe Kayanja yapanga kidnaps mu 2009 10 11 12 nempandikira Kayihura nebbaluwa nzirina wano nemugamba nti investigate mugamba to investigate the kidnaps n'okutuusa kati njagala okutegeeza tewali kidnaps zaali zibadde investigated mu makyaki mwalimu kidnaps police failure to investigate endemic kidnaps of Pastor Robert Kayanja's aides and sodomy witnesses hiyo najuandikira afande Kayihura akati era kyovola banga ne kuno bampita simanyi ngulirira abaana simanyi ngulirira abaana simanyi abaana bagambe nti ki bagambe nti Pastor Kayanja yabali ebisiyaga nagamba nti nyinza nti ogulirira nga ate nina be yalya teri abawalana ebikolwa byabwe byebyeraga tosobola kwetaaga mundu nga toli mmenyi w'amateeka oba toli mu security forces oba toli mu nabyafu zaki nze wali ondabyeko ne mundu simanyi oba olina episitol gyo bw'oba nayo n'aligirabye oba ne mundu ekke mu nnyumba ŋŋendayo neyo ate nagamba Kayihura bainvestigatinge abaana abakidnappingwa nga bagamba nti ababakidnappinga balina emundu AK47 n'okutuusa kati they've never investigated ebitomanyi nti bifirimu byatandika bingi nnyo oliwo aba ayagala okuwuddisa abantu ng'akola ekifirimu kye ng'akibateerawo mu kyaki mulimu ebifirimu bingi nnyo bye bateekawo bagaye bapanga bupanzi bujulizi obujulizi bw'ebyamagero babukola naye n'obujulizi obw'okutta nabwo babukola simanyi okiraba kyobola nze I don't take anything lightly n'obujulizi bw'okutta nabwo babukola batuuka ku sseebyo kati gwe okkiriza nti Kayanja bamutega bomu nze ngenda ne gavumenti byegamba gavumenti erimu aboongerezi linako omwogezi wa poliisi n'abeerawo nga bategulula bomu omusajja n'akolamu bwati katemba n'asooka n'addamu bwati n'abanga kino kitrakita kimajegere ekigenda okugira ne kizinamu kiti bwe kiti katemba oyo naawe ng'omukkiriza nti baateze bomu ne bagitegulula nga bannamawulire bwe bali nga n'omwogezi wa poliisi waali mu 2009 oba 10 bagenda ne bapanga nti tumukunde y'omu ku basodomy victims abaavaayo abakayanja okulumiza Kayanja nti yabali ebisiyaga tumukunde Rupeko bagamba nti bamukidnappinze Judith n'abakoba yaliwo nga bamusumulula n'ambulance ezaali redaawo tibamutwale mu KHK simanyi IHK hospital international hospital Kampala gye bamutwala mu ambulance bamuyeeko paraffin kakati ekyewuunyisa embwa za police canine section yajja nezitandika okunoonyerezaawo naye tezaafulumako compound ya Rubaga Miracle Center nak zetololiranga omwo ziyita mu kanisa ziyita ekitegeeza nti abatemu abayokya abaali baagala okwokya baali omwo era bwe nawandikira Kayihura namugamba nti njagala okutegeeza poliisi yeyeekubaana ne Kayanja bakidnappinga abaana balowoozesa ensi nti Kayanja is an endangered species katumanyidde kuki oba ne bano nabo si bwe kiri mipango tuvulanga nagambye njagala poliisi ekole thorough investigation si kyayagala bino byakola kikubanga uliriza poliisi enjigganya nti simanyi ndifeminga Kayanja mwogerako nti ali ebisiyaga naye tenvunaanangako kidnap
ate nga abaana bwe baali boogera baagambanga nti ababa kidnappinga kuliko omuwanvu agoomamu oyo Pastor Chaze, kuliko walinga omuyindi owa Galubindi oyo Pastor Semba, kuliko omuwanvu ow'ekiwago omuddugavu oyo description ya Pastor Kayira, then kuliko omumpi omuddugavu ow'envi nga description ya Pastor Male. Ate abaali baba kidnappinga nga babagamba boogere nti Pastor Kayanja yabali ebisiyaga, bo kye batakkiriza nti yabalya bagamba tabalyanga. Akati ekitegeeza olina akuwa leads eziri clear. Abakidnappinga balina AK47 n'akuwa description ng'eri very very visible, ng'ate abantu abo we bali bagamba nti omusajja ali ebisiyaga. Gwe police oyinza otya obuta investigating that nodda ku investigatinga ani defamation titwonoona erinnya ly'omusajja ali ebisiyaga, which is graver. Okiraba kiri so nze siri convinced that was a mere street murder. Okay. There must be something deeper. Omusajja ono gwe basse alina ebikolobero bye bayakola balyoke bamutagetingi as a loner, tebatawana kuba Bugingo, babadde batagetinze bombi naye ne gakwata oli babadde batagetinze Bugingo. Kati Bugingo yalina leads eziyinza okututusa ku kinyusi, kubanga abadde ayogera nti alina abalabe be, simanyi ne ku ttenti, simanyi ya fairing emirundi emeka. Omuntu asobola okwogera ebyo ng'ateekateeka abantu kwegamba okukkiriza version enebeze. Okay. Media guli mu media bwe twalinga mu kooti omujulizi najja azotulumiriza ne tumuteeka ku nninga ne yeekuba endobo. Okiwulira amawulire monitor yafulumyanga nti omujulizi Kayanja azoko okuwayiriza bamale bamukubye endobo ne yeekuba endobo. Omuntu afuse contradictory mu kooti, obujulizi bwe tebukkirizibwa. Kituufu. New Vision nga luluwandiika nti witness pins Pastor Male, witness pins Sempa. Kati ekitegeeza nti media yateekateeka public okukkiriza nti twekobaana okulebula Kayanja yali ebisiyaga. And here we are, omusajja alina TV alina ki waliwo bano simanyi baagala kunzita naye kiki mponye obulabe mponye biki asobola okuba nga yabyogera to prepare people to listen to the version yenebeze. That's why I want a thorough investigation. So olulinga otu enjawukana ennwanagana eziriwo mu banaddiini ezo I ruled that out. Ani agula batte Bugingo and for what purpose? Wadde ne Kayanja naye siiza gamba nti yaguze. There must be something deeper. That's why I want police to investigate. Oba tesobola balete Scotland Yard. Ati akati waliwo wogamba nti omumpi akomyawo tojjukira ku baterrorists abaakuba wano. That was I think 2009 2011 baleeta aba Scotland Yard batuyambeko. Nani ne FBI nabo bajja nabo batuyambeko. Ibaleeta aba after all omuntu gwe balumbye munene alimu emuke movement. Simanyi okiraba mwogezi wa president era akatuutike tekagwako bya bufuzi. Simanyi okiraba era omwayinza ogamba nti alumbibwa olw'okuba awagira president awagira president ng'avumirira Bobi Wine. Naye ate wuliriza Bobi Wine talina busobozi bukola ekyo. Musajja watu naye akaaba abagoberezi be babakuba amasasi balala tamanyi na gye bali. Ani alina capacity okukola ekyo? President waffe nga ali mu nsiko Yoweri Kaguta Museveni ojjukira kye yagamba nembutabo obwo bwonna yayogera bingi. Within the system baalinangamu abaabwe abattanga abantu gundi the late Archbishop bamutisa batya bamuleetera ebibaluwa ne bamuleetera emmundu ne bamuleetera buli kimu kyonna naye nga bamanyi nti Amini bwamukwatako alina kumutta. And it came to pass kati muzira ekitegeeza luumu yali waabwe. Simanyi okiraba tuyinza okuba nga tuli awo naye nga waliwo abantu abali within the government abaagala okukyayisa government nga batta abantu. So pastor yandibadde tabeera n'abasirikale. Pastor munaddiini omusumba. Nze omuntu yenna agamba nti munaddiini oba mufuti oba sheeke oba faaza ngali kasita abeera n'emmundu, to me
aba asizinze okuba nti aweereza Katonda. Yes. Bwemba mpeereza Katonda sifuna bulabe. Kati lindako. Katonda aba ali ludda wa. Zekyuvala bannagamba nti Katonda bw'aba tasobola kunkuma then aba taliiyo. Katonda bw'aba tasobola kunkuma aba taliiyo. So bw'oba munnaddiini waalibadde teweekengera kintu kyonna. Kati okoze bikolobero okujjako omukozi w'ebikolobero yayinza okwekengera nali ebisiyaga nakwata abakazi nabba muko omusajja nzibya abantu mbafeze mbagambye baleete ssente naye bazireese tebalina kye balabako ku kye nabasuubiza okukola mbatunzizza empewo mbakoledde ani akalengedde mu kyaki oyo ye era abo be babeera n'abo bescots bebabeera ne ba bodyguard kwakimanyi nti saawa yonna oli amulumba. Ojjukira mu 2009 Matia Kasaija yali Minister of State for Internal Affairs. Nagenda gyali omanye kyantwala I think it was 2009-2010. Nina abavubuko abajja gyendi nga bo baagala kubayamba kuyingira amagye na poliisi bafune emmundu bagende batte ababali ebisiyaga. Mwalimu abakayanja, mwalimu abakiweweesi, mwalimu abakitaka. N'omuvubuka yajja eyavaayo okulumiriza Chris mu biro ekyamuleeta yali ayagala muyambe mu connecting kubasobola omufunira ebisi but ya agende mu basiyazi ng'agenda bakolako omukwano bayeebaka naye babe bebase then najja bakuba amasasi. I've done a very good job of diffusing such situations. Era bandibadde poliisi yandibadde tenjigga. So agende waona Matia Kasaija ne mutwalira abaana abaali baagala okuyingira ne mugamba bano babano balaba nti what do we do for them nzenge naga please cancel them. Era ninjugida nabo ebyokuyingira nti bafune mundu ne babita nenga baali banoonya mundu kutta babalidde bisiyaga. Ojukira omukazi yayokya hotlo King of eyakakande yali akoseddwa wakakande okiwulidde sebo olwoza lwaki namutebi ku mbaga ye nekkula yateekako aba military yali akimanyi nti mukakkula ayinza okuvaayo najja n'astorminga kati bwe bityo bwe biri. So kati omuntu yenna bw'omulaba ng'alina emmundu nagamba dda baddisaminge bannaddiini bamasheki baba w'emmundu ki ekyaddirira kutingana kikyosuubira mu balokole oba mubasumba nga babawadde emmundu kyovala nga ngamba I blame government squarely responsible for the incidents happening ez'obusse nga nene yowa Bugingo mugitadde era kyovola banga ngamba njagala nnyo government enonyereze poliisi enonyereze oba begatibwako Scotland eso bonna banoonyereze bazuule what really went wrong kiki ekyaleese omukumi wa Bugingo okubeera nti attibwa ye Bugingo yatuuka atya okufuna obukuumi yali atya ki baani be yali atya kuba be yali atya bayinza okuba nga bebali behind the killing. Simanyi kiraba nkulaba. So in all circumstances in all situations tumanyi nti Bugingo alina leads era yeetaaga okubuuzibwa ku kye ekyabaddewo. Secondly, poliisi erina obusobozi. Neewuunya nti tulabye amasasi abantu abazze bakubibwa amasasi nga General Katumba Omala twalaba ebyagenda mu maaso n'abazze batibwa okutwaliza wamu. Kirumira twali twakava naye ku TV naye siwulirangako bantu balina katoma nga bwe kiri ku Bugingo. Anti Bugingo kubanga bali babadde ngero owulira abantu bagamba nti mbutuufu abantu bakubi ne lwaki wano waliwo okubanga abantu tebakkiriza nti ddala wabaddewo after gunshots obulumbaganyi buno abantu bandikuŋŋaanye abantu tebakyatya masasi. 2 shock yabadde mala bumazi Bugingo either ogwa wansi n'okutintima n'obutafuna courage evuga mmotoka. 3 by the mere fact nti avuga n'ava wagambira we bakubidde n'ayita ku zipoliisi n'atakubirako na SFC abamuwa abakuumi n'atakubirako na poliisi n'atakubirako na bakwano be ne muhozi naye n'atamukubira nina ensi emanya Gashumba yasoose okutegeera yapostinga ensi neryoketandika okukola kyokuzuukuka. Simanyi okiraba afuna courage ekubirani Gashumba bw'aba ye yamukubidde. Njagala okutegeeza kye tukiyita tutya instinct
nti waliwo obuzibu obuguddewo. Instinct esooka nga mundu kankubulire Kisubi ng'osumatusa amasasi wano ng'obalaba badduse kizibu nnyo gamba nti neeyongereyo. Oga nti what if basumatuse wano naye nga banteeze wali naye gwe n'ofuna that courage n'ovuga emmotoka. Essaawa zaabadde 3 tezaabadde 8 gwa kiro abantu babadde bakyatambula. Simanyi okiraba. So there are so many questions that Bugingo himself can answer. N'agenda ne bamuteeka simanyi bamutadde mu intensive, simanyi ate bamutaddeko bandage, ate yavaayo kiro. Kati niweebuza there is a lot. Ate obudde okukya nti emmotoka yino president yakuwadde emmotoka endala. Bwe biba bituufu nti bamuwadde emmotoka. Emmotoka bamuwadde endala. Nabirabye tibamuwadde emmotoka endala. Genda olabe social media babireese nti bamuwadde abakuumi abalala. Kakati ate ekyasinze okuneewuunyisa be bannaddiini abasumba okutegeera nti munnaabwe bakubya omukuumi we. Ate n'ekirala kyenewuunya what the hullabaloo about Bugingo shooting naye nga abantu tebafuddeeyo ku musajja oli yattiddwa. Boogera ku attempted murder, teboogera ku real murder. There is a murder of Kopolo Muhumuza Richard. Family ye bleedinga. Banadi mufo ky'okugamba tukoze tutya that family. Twagala mundu, twagala bakuumi. Are you really godly? Era neewunyiza it's a shame. Kyovola bangamba nti mu Uganda temulimu basumba. Mulimu bakozi ba nsimbi, religious merchants, abakola business under guise of religion. Tekisoboka kuba nti bakubye omuntu bamusse mumusaba bukuumi. For what? Katolo majority of Ugandans bo bagambe ki, mukamuhumuza yagambe ki, abaana bamuhumuza bo bagambe ki. Bayinza noga nti engeri gye basso omwami naffe batulindiridde bagenda tukima. So I think yene ekirala government buli omu anagisaba obukuumi. Emundu esobola okuuma bannayuganda bonna waliwo capacity kati naawe saba omukuumi, nange nsaba omukuumi, ne munaffe ku kamera asaba omukuumi. Tulina abasirikale abasobola okuuma buli munnayuganda. Tebaliyo. Bannaddiini kye bandibadde bakola mufo ky'okusaba abakuumi. Come up. Summon the president. President tukwagala. Why are people dying? Are you out of control? Ebintu bikulemeredde. Why are people dying? Luli basse bano, basse omukumi wa Bugingo sustained oba yafunye injuries oba nedda, naye ono yafunye kino, ono bamukuba, ono bamutira wali, bano babakuba, bano bagamba bababuza, bano. What is happening? We want a thorough explanation. Era tubikooye. Tetuyinza kuba na president gwe tusabira buli kiseera, n'atuyita mu State House ne tusaba, n'atuyita Kololo ne tusabira abali wansi n'abali waggulu, ne tugenda Lwakitula ne tusaba, n'ajja mu kanisa ne tusaba, n'atuwa amabaati, n'atuwa bino, buli wajja ne tusaba ku National Prayer Day, National Prayer Breakfast, National what, naye ne tubeera ne president naye nga abantu bafa. Nina ekintu okuva lwe natudde wano saagala kyogera naye nkirabye ku social media kwonna kyogere nga abamu balowooza nti enjogera y'ennaku zino bagamba stand nti eno yabadde stand nti was it a stand okukipanga abamu bwe boogera mpulira nga kinzibuwalira okwogera naye kyogeddwa publicly abantu bakirabye. So ensonga lwaki naawe njagala okupanga nti kirabika mu obupango bwe kiba nti kipange katemba butemba tetwandibadde na mulambo. There must be a deep reason why did Bugingo wabaddewo anything between Bugingo n'omukesi we n'omukuumi we omukadde w'ekkanisa nti statements zikola cover up. Simanyina kumanya oba mukuumi oba driver kuba ye Pastor Bugingo agamba mukadde wa kanisa. SFC egamba musirikale waayo bamutwalayo kukuuma. Okitegedde? Aye nange nina omukuumi wa Bugingo gwe nasisinkana kolwa kuba contact ye nali njirina. Nanga nze nkulira security detail ya Bugingo. Ne mubuuza why. Why would you be? Why would you be? Abagagga bonna balina abasirikale. Abagagga
nga si bannaddiini Bugingo mugagga sibendiko ekitegeeza mu bannaddiini tumujjemu musajja alina rediyo alina kimuna business kakati tugambe tuti nti businessman n'ekkanisa nayo business obalaba asabira abali wansi n'abali waggulu abalokole n'abatali balokole nze kankubuulire zonna abako abasirikale ondabako abakuumi kyaki kyekikuleese wano nga siina kyaki kuba oli pastor kyaki gyendimu ye ya Kristo eterina bisenge eterina denomination the church without walls buli muntu mwawulirira emirembe ne comfort gw'osoloozawa buli lunaku Yesu yasolozangawa Yesu yali mubazzi Paulo yali tent maker ng'akola ziweema nze njaluza nkoko n'okulunda enkoko n'okutunda enkoko that makes me a replica of Christ, a replica of Paul. Okay. Apostle Paul, yeah. Okiraba? Naye sisobola kuddawo ate ntinke ate mulete ate mbazanyire obukodyo ate tugenda kuzimba kino then nenzigulawo ennyumba amakulu kakati ate tusonde tuzimbe kino bwayite ate nenzigulawo ennyumba amakula ate ekyegize mbadde gamba nti omusajja atambulira mu mmotoka kumpi ya biliyoni omusajja alina bizinensi amayumba gali mu biliyoni ogambe nti tabeere n'abakuumi ajja kutambula adiwuliriza kati tukole bwe tuti tukkiriziganye nti munna bizinesi si musumba ekyo bw'omumatira awunja kukkiriza alina oddembe okufuna protection nga n'olwekyo ababadde balowooza nti bano abali bamukwata mundu basumba abo bakafiruuni nambeegi bakozi bukozi ba business catchword kuli mu media catchword ye church catchword ye Kristo catchword ye Holy Spirit catchword kwe kulokoka catchword ye Mukama ekyo kyekigambo ekisika abantu buli alina ennaku anoonya Mukama kituufu nti wano buli alina obulumi anoonya Yesu wano buli alina obulumi obw'engeri zitali zimu anoonya Mukama anoonya Katonda kati bw'oteekawo nti eno church oba Kanani oba synagogue oba miracle oba what abantu bajja kujja kuba bali ku bisenge ebibatadde ku bisenge mulimu obwavu mulimu obutaba na mirimu mulimu amaka mulimu maanyi ga kisajja katolaba maanyi ga kisajja ne ku TV zamu okimanyi nti obukazi obuli okubonna bonna buli ku maanyi ga kisajja n'abasajja bonna maanyi ga kisajja kyekiresa amaanyi g'ekisajja okukendeera challenges eziri mu bulamu mu maka temukyalimu mukwano sente tezikyayingira nga bwe zaali muntu anoonya sente naddeka nga zimubuze omuntu atula bwati n'alaba nga bizinesi esaanawo gy'abadde akola next akole ki atunulira bamubbako ettaka amaanyi agenda gajjawa agagenda mu parliament ateese ng'ettaka balitwala takyalina butuuliro kakati abantu abafaanana bwe batyo bangi abali ku bisenge therefore maanyi ga kisajja teripotea parliament teri akati tugende eno mu church basubirayo solace ninga bagenda kubabba okiraba ninga abababba bali duly protected by the state ababa fera protected by the state abali ebisiyaga protected by the state ababa kolako ebikolobero protected by the state for how more long shall we look on munadini yandibadde ayimirira nga bwolaba engero 31 olunyo lw'omunana n'olw'omwenda yimirira yogerera abanafu lwanirira abatalina ddoboozi yogerera abatulugunyizibwa nga tebasobola nakweyogerera nti banzita bansibye bakoze eki abo booba olwanirira that should be our role not ate kugenda nti ate owekitiibwa president tuwe mundu tuwe abakuumi batuli bubi ani abali obubi bwe bakubye omukuumi wa Bugingo babagamye ni mwenda bagenda batta and why did he get the guns era ndoza kyekibuuzo kyekiseera bannamawulire nammwe muveeyo tubeera tutya ne mufuti nga akuumibwa mundu ne tubeera ne sheeki nga balina emmundu bakuumibwa mundu ne tubeera ne bapastors nga balina mundu oli aheadinga denomination alina mundu kati kitegeeza tulina bapapa all over kwa papa is the head of state babishop bosi balabana basirika Cyprian Kizito Lwanga yakaaba n'agamba bannange naffe batuketta
tikiki kyati twafiirwa munnaffe tugenda okulaba nga bajja abawanvu n'abampi batugamba tibannange nti mutuleke tuyitewo tukime ebyaffe nti biki nti mutuleke biri mu kisenge bwe bagendayo Cyprian Kizitolwanga yagamba nti twewuunya abasajja bavaayo na miriro ne twebuuza ate father emmundu yazijjawa father bomu yazijjawa masasi yagajjawa father tubadde na father tubadde na mutujju tubadde na mutemu eyo system loza kyekiseera kyovulabanga ngamba let us clean up the system to separating it. By the way okimanyi nti buli state buli kiseera bw'osoma ebyafaayo bya state ne religion buli state ne religion bwe byafusinganga abantu baalabanga ennaku kyekyaleeta French Revolution state ne religion kufusinga nga state esolooza abafalansa ne religion esolooza abafalansa tuusa abantu lwe bagamba nti atukooye bannaddiini batubba ne gavumenti etuteekako emisolo ne begugunga ne bakola French Revolution tolooza ntutuusaawo kituufu bannaddiini kati basula mu buliri bwe bumu ne banna byabufuzi basula mu buliri bwe bumu emmundu bazikosa kanga be bagenda kubba nakukolako bikolobero kakitegeeza nti ebyakatonda tebikyaliwo mu bannaddiini era kivulanga ngamba abantu mutuleekeeka musabireko awaka otherwise mujja kubeera totally confused ebigenda mu maaso biraga lwatu nti bannaddiini tebakyali ku mulamwa tebakyali katonda beenoonyeza nsimbi bakola byabwe ne bagamba katonda ayamba yeeyamba katonda ayamba yeeyamba so bwembeera n'abakuumi neeyambi Paulo yalina abakuumi katonda kanyambira ate nno singa mbadde nkusomedde Apostle Paul mwana ndoza gundi yanga agitutte mu kitabo kya 2 Corinthians abakolinsi ekyokubiri essula y'ekumi Paulo kayogera ku CV ye naga nti beeyita bannabbi nti nze ndowooza nsingawo baweereza bakristo nze ndowooza ndi muweereza okusinga bonna mu Yudaaya ndowooza nze nange ndi mu Yudaaya citizen we Roma nange ndi citizen we Roma nange kanneewaaneko nwanyi okulwana okulungi bankuba kibooko 39-1 olwa Kristo mbadde mu shipwrecks emirundi egi ndi mu nnyanja mu buziba amuyaga ne gutukuba emmeeri oba eryato ne litandika okusansagala nga balina dikola shipwreck ngudde mbanyazi ngudde mbatemu ngudde mbabbi mbonyaabonyezeddwa in all okukola bino byonna n'okuyita bino byonna ekintawanyiza my concern for the brethren, concern for the masses. Bankube omanyi Yesu bwe yagamba temutyenga kintu kyonna ne bana bakwatanga ne babasiba n'abawanga ekyokwogera. Yesu oyo atugumya ayinza obutakuuma. Omanyi Zabuli ekikumu 27 bwegamba Mukama bw'atazimba nnyumba abazimba bazimbira bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere. Bulijjo mpulira bakwogera bwereere ne bazukuka mu matulutulu ne bayingira amatumbi budde songa eri abo baayagala Mukama abawutulo. Ye Zabuli ekikumu 27. Bulijjo mpulira bakwogera naye simanyi bulijjo simanyi nti ye Zabuli eyo. Chikuma Mukama bwa unless the Lord builds a house the builders build in vain, unless the Lord watches over a city the watchmen stay awake in vain. Kati Bugingo yabadde n'omukumi bw'aba nti ye target omukumi yabadde akola ki tanna yawonye tannaba kumatiza nti yawonye kubanga ebibuuzo weebiri Mukama akola ng'oli yafudde ekitegeeza Mukama akola ku ye yekka. Kamanda omutuufu takamandinga abajasibe kufa. Safety y'abajasibe ebeera paramount, safety y'abagoberezibwa ebeera paramount. Okay, assuming omusajja mugoberezi era elder mu church, how do you sacrifice your elder? Nti kuba gwe Katonda akukuuma. Era osanyuke sokoleke osanyuke nti Mukama yankuumye naye oleme kukaaba nti Mukama oli yafudde. Mukama yamukuumye n'abanga ye yavuze oli n'atavuga. Ekitegeeza oli ye si muntu
his death totally means nothing. Aho nze ebyabasumba we bintabulira. Lwaki endiga tezimataringa? Lwaki bw'okwata ku musumba nti okutte ku kanisa? Lwaki endiga bwe zikwatibwako endiga ziriiriddwa ebisiyaga? Musajja wa Katonda yafukibwako amafuta. Endiga ne zibbibwa musajja wa Katonda oba mukazi wa Katonda. Endiga ne zittibwa musajja wa Katonda. Omusajja wa Katonda tasobola kukolebwako bikolobero era takola bikolobero. Naye endiga zisobola okukola ebikolobero n'okukolebwako ebikolobero. Can that be a fair God? Mwoyo Katonda oyinza omukkiriza? Zekyovula bw'oyo namugaana. Ekintu kino tekiri mu Pentagoni. Kubeera abamu bagambye nti olw'okuba omusajja yalangirira omwaka guno nti Pentagoni eteekwa okusituka nti biyinza okubeera nga byekuuso. Yakalangirira emeka nti esituka netezituka. Lwaki luli tewali watempt? Nti babadde bamubala. Let me tell you. Nze nabye mpiseemu okimanyi nti emulago nasoma tukobutwa. Nga ndi ku community service. Basi timu ya Kayanja bali bandeetedde obutwa mu hamburger. Safi. Ntambula at all times of the night and day sirina na wamu. Era abantu beewuunya genda obuuza abantu mu Kampala. Wonna Pastor Male mumulaba kubigire nga atambula nti ne woto musuubira kubeera nti ye. Why? Because Katonda gwen trusting w'amaanyi ayinza byonna tabongoota teyeebaka asobola okunkuuma era olunaku lwendifa tewali agenda kulukyusa. Obulamu bwange abumanyi seetaaga abakuumi kumbeera ku lusegere. No, he can take charge of me. N'obukuumi asobola okubomba. Bayibuli egamba he raises the poor from the dust. Ayimusa omuna omwavu n'amugya mu nfuufu, the weak from the ash heap. Omunaku n'amugya mu lubongo. N'abatuuza n'abalangira abantu be. He raises the poor from the dust. Ayimusa omunaku n'amugya mu nfuufu. The weak from the what? From the ash heap. N'amutuuza n'abalangira abantu be. Bwe kiba nti omuntu Katonda amuyimusizza alina obusobozi okumukuuma. Museveni tagambangako nti Katonda ye yamuleeta mu buyinza. Yagamba yaliko omulokole. N'agamba balokole bagende balwane ne bagaana. N'agenda mu nsiko n'asangayo bajjajja ne bamukolera bye baamukolera. Era ye kyeyeenyumirizaamu yateera embundu. Yalwana, twalwana. Kati twalwana tosobola kungamba nti gwe wamusabira. So muno temuli Pentagon. I don't buy into that. Ne cults manyi zitta zisacrificing. There must be something deeper. Chovolaba njagala nnyo police kole thorough investigations. Olaba mu cultism ogirabamu. Ebyo byonna mbiraba. Every possibility njiraba. Why ye amanyi ababadde bamulondoola aboogere ku luno tibe bano bakwatibwe abamulinya akagere babadde ayogerako ne musamonizize bakwatibwe babuuzibwe kubanga ayinza okuba nga abadde ateekateeka abantu nga Kayanja bwe yakozesa media okuteekateeka abantu ba receiving a guilty verdict. Okitegedde? So Richo, ebyo byonna you can't rule out that inside the game, inside work job tosobola girulinga out. So nga tumbawumba abasumba bano tebeetaaga bukuumi. Era ndooza bayige Bugingo y'omu ku babadde bawaana emirembe okubeerawo ng'abantu bakwatibwa, bantu battibwa, yasaba mirembe talaba bantu we battibwa, talaba musaayi gwe bwe guyiika kansibe nti ku luno anaazuukuka n'akiraba. N'abasumba abali eyo abalowooza nti emmundu zijja bakuuma, it's time to rethink. Mujjeko emmundu. Bw'oba tolya bisiyaga emmundu zaaki, bw'oba tofera bantu emmundu zaaki, bw'oba tobbye bantu emmundu byaki, bw'oba tokoze bikolobero ku bantu emmundu zaaki. Munadde mpalana za business kuwalana ki? Mulwana yalina abakuumi bameka beyatambulanga nabo. Omugenzi mulwana yalina sente meka.
Bugingo yatuse kusendeza mulwana wava munno Emukyala we ndaba yevuga n'okwevuga mukani wava wava munno yekka sente alina mmeka pitirivu ntake tak'omumanyi bizimbe byalina biyitirivu alina TV alina bekeri akola amazzi akola ki akola eŋŋaano akola ebintu bingi omulaba n'emmundu nga zimukuuma. Why would a pastor possess guns? Kitegeeza nti mukafiri nambeji Katonda gwayogerako siye Katonda. There is a difference between God ne God. God bakuumi. Okay, God. Zibasanze ababesiga abakuumi. Ate manya abalokole bwe mu pronouncing God era mugamba. Saagala ogambe munze tonteekamu. God is God. Segede, God is totally different from God. Okiraba? God ayinza okuba ng'agamba gold. Kyovala kati guno gwe mulembe omusajja n'ayimira ku kituuti n'awaana mukazi we nga bw'amututte bwe yamutwala e Buwarabu agula ejjakuzi embuzi ne zikuba mu ngalo. Sirabanga mulembe gw'abasiru nga guno ne basonda ne baziriita na muzirete kati mala omutima gumuluma kubanza nsoloza muzirete era still ne baziwaayo bagula olive oil ne bagula biki. I think nsaasira family ya Richard nene ngamba police ereme kutubetrayinga police ekole thorough investigations bazuule omusajja ono yattiddwa lwaki ani yamusse so that criminals are brought to justice. Family ye naye ewulire okuwummula mwe bannaddiini abali eyo nga mwesiga nti emmundu zijja bataasa. Gaddafi yalina mmeka? How did he end? Mobutu yalina mmeka? How did he end? Ate musajja waffe eyasalawo okulwana mother for all battles Saddam Hussein emmundu yalina mmeka? How did he end? Chopako wa South Korea emmundu zambitrayinga. How did he end? Mobutu mundu zambitrayinga. How did he end? Nolwekyo bwe mulowooza nti emmundu ye solution bwe bwa Katonda bwammwe ye security yammwe ogambi bakafiri nambeji basuubuzi buli musumba gwenda bano abasirikale buli musumba gwolaba n'abasirikale nti bajja ku church military emukuuma atambula n'eridika bakafiri criminals mafia abawedde emirimu ne bano abasaba emmundu abasaba obukuumi nabo bakwatira bali nsawo. Tosobola kubanga oweereza Katonda ate n'osaba emmundu. Tosobola kubanga oweereza Katonda ate n'osaba bakuumi. Katonda aba ali luddawa. Where is God? Tubasibule pastor. Mukama bankuumire ne mwenna abafiiriddwako abammwe mbasaasira ne famire ya Muhumuza nayo ngisaasira. Nsaba Mukama anyweze mwenna abafiiriddwa namwe abalwazizza mwe bebafeze bebabbye mwe abatuusiddwako ebikolobero ng'ate ababibatuusaako bali mu bituuti. Nsaba nnyo Mukama abanyweze era abagumye era mufune obuvumu okuvaayo. Ate n'ekirala kambagambe kino bw'oba olina kye weekengedde yogera owebbanga bw'otomwomukira teweebikka. Kirumira twalinga naye mu studio ndoza emukushoze ezasembayo twali ku Delta TV n'agamba nti yawana Kahindo otafiire nti bannangiridde nti mbayambye nnyo kwaba Kahindo otafiire yayimira n'aga nti omuvubuka oyo Kirumira tumwagala nnyo era byayogera tugenda binoonyerezaako kuba alabika atuyambye nnyo ku exposinga kawukumi ali mu poliisi. Bwe tubeera ku air Kirumira aga ne state emmanyira ngikoledde nkoze ebintu bingi bla bla bla. Bwe tudde off air n'agamba nti bagenda kunzita ne mugamba bwe tuwalira ku mpewo baase boogere aga nti bwe tudda ku mpewo tulowooza agenda boogera teyaboogera. Bwe tumaliriza show ne tufuluma wali wabweru ku Delta TV nga bw'olabawo ku Muganzirwazza tulira n'aga sigenda kusulaka ngenda kusula mu ndeebe wa jjajja naye ate okugendayo nina okumala okubabuzaabuza era yaviirawo ku booda ate si mu mmotoka mwe yajjira mmotoka yagijjawo nkeera n'agenda
nga singa yali aboogedde nakyo mwe bakozeko ebikolobero mu masinzizo, it's time for you to speak out. Leka okusirika. Bw'osirika owakozeko ekikolobero omwaganya okujjawo. So ekivundu kiri mu makyaki tokimalaawo. All that glitters is not gold, all is not well. Era zibasanze abagamba mirembe so nga tewali mirembe. Funa ekyokulabirako, Yesu teyalina bakuumi. Yesu yatambulanga kyere. Mirundi emeka Yesu gye bayigizangamu okumutta, mirundi emeka gye yagamba nti muneetoolole baleme kunzita. N'olunaku Maliku lwe yagenda waali nti alumbe, Peter n'amusalako okutu. Yesu yakwata okutu kwa Maliku n'akuzzaako n'agamba Peter, ndizaayo ekitala kyo mu ndyanga. Asise ekitala alifa kitala, tuddamu kijjayo. Era tetulina we tusoma wonna thereafter nga Peter addamu okutambula n'ekitala era ng'akikozesa nti yeekuuma. Obulamu bwe bwonna yabukwasa Katonda, yabukwasa Kristo. Ne Paul naye bw'atyo. All of the apostles, the disciples ba Kristo abaasooka, obukuumi bwabwe bwali mu Kristo, bwali mu Katonda, tebwali mu bantu, tebwali mu mmundu. Okiraba? Paulo baamutwala, ne bamutwala mu makooti, ne bamutwala wano, waliwo ne baali bakoze olukwe okumutta. Naye era Mukama n'amutaasa. John yasibibwa ku kizinga ky'e Patmos. Eyo gye yawandiikira ekitabo ekirungi ennyo kye tuyita Epistle, Revelation of John, okubikkulirwa. Okiraba? Paul yakola omulimu gw'amaanyi nga taliiko bukuumi. Yalinga looli atambula kyere. Yesu yabeeranga n'abantu. Yesu yalya n'abawoza b'emisolo, Yesu n'alya ne bamalaaya, Yesu n'alya n'abanaku. Tewaliwo we baagaana. Tewaliwo lwe yagaana abantu kumusemberera era ng'abeera mu bantu. Zino excuse ze bawa simanyi, ate omanyi oyinza okuba nga otambula abantu ne bakukuŋŋaanirako, muyinza okuba mwakola obulabe. Akola obulabe nga wamukoze eki? Kituufu. Lwaki otya abantu? Ate Mukama bakutumye bw'oba batyo n'obakolamu otyo omulimu. Bane muleme kuba bakafiiri. Kambabuulire Abannayuganda abali eyo nga mulaba. All Ugandans, if you see a pastor with a gun, a pastor with escorts, a pastor with kanyama, a pastor with kabode, a pastor with guns around him, with ring of security around him, better conclude that is not a man of God. That is a man of God. God is totally different from God. God is a thief. God is a robber. God is a destroyer. God, taina miracles akola, is just a miracle faker. Wow. God is not God. Kale, God omulimu gwe kukujjako byonna by'olina, oligenda okuzuukuka nga tokyalina koolina. Abeesize emmundu zibasaanyizaawo. Oyita Njoku tewali yali amanyi nti ayinza okusaanawo. Naye mwattu ennyonyi mwe yatambulira, olukwe lwe baamukolera lwe bwamusaanyaawo. Bodegat omukuumi eyali mu nnyonyi kiragga, ate gwe baali bayiseemu okumutta. Kalwaki mufuna abantu nti babakuume nga temulina bikolobero bibakola? Bamashek muzeeye emmundu, abasumba muzeeye emmundu, bafaatha muzeeye emmundu. Bw'oba omanyi nti olina emmundu bagikuwa kukuuma, gikwata ogizeeyo, oyimirire emimbali okulembera abantu mu swala ng'emmundu togira. Niyo imaamu sheekh n'akulembera abantu mu swala nga n'emmundu eringiza akato kali wano. Omusumba n'abuulira ng'emmundu emuli wano, endala zimuli wali zimukuumye, abamukuuma at every post. Tebakuuma kanisa, bakuuma baki? Kijja kitya okuba nti ku mulembe guno bannaddiini abaagendanga ne babuulira enjiri bagambe abajaasi ne bamukwata mundu beesige Katonda, ate kati bagenda ne basaba ba commanders babawa abakuumi, kyokka nga basuubira abakuumi okwesiga Katonda ne ba commanders okwesiga Katonda. Kyova laba nti ebikolobero tebisobola kuvaayo, kubanga munnabyabufuzi kaategeera nti oli mubbi n'amala n'akuwa obukuumi bw'emmundu, oli mugambako ddi nti obba? Kizibu. Oli mugambako ddi? Oliyogera ddi ku bikolobero bye nti owange otulugunyiza abantu nkumu ng'ate gwakuwadde? Probably ono abaddewo, probably y'omu ku baali e Kasese ne batulugunya abalw'enzululu. Simanyi okiraba?
kubanga omujaasi tosobola leero bamututte Kongo, luli bamututte eri, luli akutte bakazi, luli alidde bisiyaga bawogundi bawoki captives. Okimanyi nnyo nti mu north abajaasi abamu baddanga ku basajja be bakwatanga ne babali ebisiyaga. That war of atrocity okijjukira bulungi nnyo. Kudu biba bikoze eyo kati ate gwe ng'omuleeta nti akukuume kati Katonda gw'osinza bw'aba tasobola kukuuma nga bw'omusaba tasobola kukola ki kukuwulira kitegeeza yakuvaako tomulina toddamu kulimba bantu genda bakuwe emmundu abaagala obbawe emmundu bazibawe naye mwe abagoberezi kambabuulire bw'olaba omusumba nga alina emmundu bw'olaba omusumba nga alina ring of security bw'olaba omusumba nga atambula yenna aliko abamuwerekera tasobola kutambula yekka then manya nti oyo si musumba wa Mukama wabula mukozi wa mpeera mufere mubbi actually Katonda we si ye Katonda omulamu ye gadi w'abakumi na mundu era oyo tayinza kuba Katonda akola ebyambe ne boolaba nti simanya abantu bagwa simanya ona yazaalibwa ne timba yenyini ebyo nabiba bipange kuba just kufulisinga kukuwuddisa saba nnyo Mukama omwaka guno ayongera obbagula amaaso ekirungi atandise nakugaggula Bugingo teyalabye nga bagenda omukuba amasasi bodyguard we yattiddwa naye yavuze omulambo n'agutwala mu emulago n'ayita ku basirikale nga talina n'omugwabuulidde gwe yasobodde okukubira ye Gashumba bwe kiba kituufu abalala bonna ayitako bayite why scene of crime nebeera nti tokyasobola kufunako bujulizi why ngendala scene of crime ebeerawo n'ennaku ebbiri ne bajja poliisi ti tukyanoonyereza ne wali oluguudo baalusibye ne basobola nti ate scene of crime yabadde tampered with ti ate kati tetukyalina kye tuyinza kuzuula and you believe that story anze sigikkiriza poliisi please bwe mutyo bwe mwakola ku kidnaps z'abaana abavangayo okulumiriza Kayanja saagala mukikole ku luno we don't want a cover up tukooye abantu abakola ebikolobero nga naye ate bali protected twagala ku luno bwaba kituufu nti Bugingo babadde bamutagetinze ensi etegere lwaki babadde bamutagetinze otherwise ekyo bwe kiba tekitakoleddwa kiriving a lot of questions era nze gamba abantu mulekerawo ogenda mu masinzizo nga abasumba bakuumibwa mundu mujja kufuna obuzibu nga babatagetinze kati no mulyoke mutegeere nti ate mwe tebajja nabafaako ne bwe munaba 10 nga babasse naye bajja kufa omusumba waffe awonye nti omusumba awonye okay omusumba awonye kasita omusumba awonye nga kati bwe bagamba kasita omusumba waffe yakoze eki yawonye can you be a Christian n'osanyuka nti omusumba yawonye kyokka n'otonakuwala nti oli yattiddwa is that rational Mukama abampeera emikisa amina a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako